Eno message njagala giwereza Speaker wa Parliament, Honorable Anita Among. Honorable, kasooke nkubuuza ekibuuzo ekyangu ennyo. Olina abalongo. Naye owulira otya? Oba oyinza kuwulira otya? Ngozeeyo waka ne bagamba nti abalongo bo baweereddwa obutwa ne bafa. N'obeera n'entaana bbiri wadde nga balongo tebaziikibwa mu ntaana emu. Honorable Anita Among, wagenda e Vatican mirundi ng'ebiri n'osisinkana Papa Francis eyakawummula. Olina bye wamusaba. Nkakasa mu bye wamusaba mulimu okubeera President wa Uganda. Naye mbuuza, Honorable Anita Among, omuntu gwe wasisinkana wafaayo okumanya ebyo byakkiririzaamu? Humility. Kati oli mu kupapiriza etteeka lya UPDF Act ng'ekigendererwa kya kukwata abo abavuganya Yoweri Kaguta Museveni. Naye kankujjukizayo akantu kali kamu kokka. Omukyala gwe bayita Rebecca Litwala Kadaga gwe waddira mu bigere bye, bwe njogera ekyo nkitegeeza, kubanga okuvawo kwa Jacob Oulanyah okumanye bulungi nnyo okusinga omuntu omulala yenna, yejjusa olunaku lwe yakkiriza okujja ekkomo ku myaka. Lwaki tiwafunamu kyakuyiga? Kati njagala kugamba ekintu kiri kimu kyokka, nti nga mupapiriza okuyisa etteeka eryo eri wa court martial okuvunaana abatakwata mmundu, mujjukire nti Uganda tegenda kukoma ku Museveni nammwe. Kangatteko ne kana akatono ennyo. Golooza lwaki nga munnamateeka bagamba nti omusango omukadde gwe gusala omusango omupya? As a council, nkimanyi nti naawe okimanyi nti precedents are set from the past. Nzijukira bulungi nnyo nti wateekawo akakiiko akakwasisa empisa ne kanoonyereza era ne kagoba omubaka Francis Zaake Butebi kuba commissioner nga bagamba nti yayita ku mutimbagano gwe gye wayitanga Twitter mu kaseera ako oba Facebook n'ayisa olugaayu mu Speaker wa Parliament. Ebyo nno byafulumira ku social media. Era ku social media kubaddeko videos nyingi eziraga okutyoboolwa kw'eddembe ly'abaana, abakazi naddala abakola awaka. Waliwo n'omusajja eyakuba maama we emiggo, naye nga it was the power of the social media eyasobozesa abantu okuzuula nti ono omusajja yeegundi abeera mu kitundu bwe kiti era ne gwe yakolako obuzibu yeegundi. Poliisi neeyimukiramu n'ekola ekyetaagisa era okukakana nga abo ababalabikidde mu butabo bwa ababalabikidde ku mitimbagano gya social media amateeka gabakozeeko. Abaffe mbuuza, social media teba ya mugaso nga baleese ekintu ekikukwatako oba ekikwata ku muntu gw'ofaayo okuprotectinga, oba olondamu nti ebimu bibeera n'amakulu ebirala tebibeera n'amakulu. Mukyala Anita Among, Museveni alina emyaka 8. Papa yafiiridde ku myaka 88. Museveni takyaweza myaka 3 nga tannagenda. Mutabani we alina emyaka 5 n'egigwamu. Kiyinza okwewuunyisa nga mutabani wa Museveni afudde nga Museveni tannaba kufa. Nga bwe kisobola okubeerawo abalongo bo okufa nga gwe maama waabwe eyabazaala tonnafa. Naye wali ozzeekaawo ne weefumiitiriza nti omulugube guno gwonna gw'okola obutali bulungi oba obutali bumativu abantu bwe balina gy'oli, wali ozzeekaawo ne weefumiitiriza ne weebuuza nti no bigenda kutuusaawa oba bigenda kutwalawa? Bino nno byonna tubikola oba tubyogera olw'ensonga nti twagala eggwanga lyaffe. Weewaawo mmwe mwagala nnyo abantu bammwe naawe be muweereza n'okwekkusa mmwe mwekka. Naye nkakasa nti ne bw'obanga olina ssente ez'enkanawa, bw'obanga ozirya wekka nga tolina balala bakulaba, oyinza obutaziwoomerwa. Mwagadde obufuzi, mwagadde ebitiibwa, mwagadde ssente. Bw'obanga wasobola okulemezaawo
omuteeketeeke Mathias Mpuuga ku bwa commissioner ng'ekibiina ekyamuweereza mu parliament kyamukyusa ne kimusikiza commissioner omulala n'olemezaawo Joyce Baagala ne Abedi Bwanika mu bifo National Unity Platform gye yali ebaweereza n'ebakyusa. Mukwano Anitanet Amongo, golowooza oweereza abantu oba weeweereza? Kuweereza message eno njagala ofune akafo mu mutima gwo, ofumiitirize, ozibirize, omanye nti ku mulugube ne kye bayita obuntu mu Bufirika kye tuyita ubuntu kiki ekyandibadde kisinga obulungi. Bino nno ebigambo mbikugambye olw'ensonga nti njagala okulaga nti okulwanyisa Kyagulanyi, okulwanyisa NUP nga muyita mu mateeka tekirina we kigenda kubanga kitukoseza, olw'ensonga enkyukakyuka mu mitima gy'Abannayuganda tegiri mu kibiina kya National Unity Platform kyokka, wabula giri mu mitima, at heart of all Ugandans. I'm saying all this for God and my country. Kama Katonda bakume. Nze mutano wa Mbega, Aloysius Matovu Jr.